bwe nafuna okukkirizibwa Parliament okuleeta etteeka abazungu lye bayita Private Members Bill mu kifo ky'okumbuuza kiki kye njagala, abasinga bayomba, abalala ne banyiiga, abalala ne beekola ebintu ebimu nga tebisaana. Kakati abakulembeze bannange abamu mu kifo ky'okwogera nange bo bakoze omulimu mulungi nnyo okunvumaavuma okukola biki, naye bino byabagezi oba byabantu abagendako mu ssomero. Omuntu eyagendako mu ssomero kyakola bw'awulira nti oli aleese ekiteeso ekitakwatagana na kike, naye aleeta ekiteeso ekijjawo ekyoli oba ekikirongoosa. Naye abantu boogedde ebintu bingi. Nawuliddeyo omu agamba nti naguliddwa President Museveni ne Speaker okuleeta etteeka President bamulondere mu Parliament, ababaka ba Parliament. Kakati yayogedde ekyo kyonna nga muyambako nga munnamateeka agundidde. Wankoledde amateeka emyaka 15, ndowooza nti mba ngundidde ekimala. Eryo etteeka tosobola likyusa nga tebakoze referendum, liri entrenched. Bantu bokka bali abali ebweru be basobola olikyusa. Kakati bwe babanga abantu abamu tebanabitegeera, bayinza bulungi okukozesa ku babitegeera edda ne babategeeza. Wano njagalira okwebaliza ekibiina kya FDC nti etteeka lino lye ngenda okuleeta Honorable Sseggona yalireetako mu Parliament ey'e10, Honorable Nuwagaba yalireetako mu Parliament ey'omwenda, naye ng'ayagala kukyusa. Naye aba FDC tebaavuma Sseggona mufiirako, tebaamuvuma nako, baamuwuliriza buwuliriza bawulire kyagamba. Etteeka lye bwe lyajja ku fulo ne baligoba ne litayitawo. Ne Honorable Nuwagaba teyali mu FDC naye tebaamuvuma. Naye ennaku zino wazzeewo embeera nti buli abeera nga talowooza nga bw'olowooza omuvuma. Nawuliddeyo n'ekintu kye mbadde siwulirangayo nti bakuteera embwa. Kati embwa nazo nabadde nninda zino ng'ezeewange nti zigenda kujja ziddukira mu kkubo. Kakati ezo ate si ze nnalabye, naye ndowooza kati embwa bayinayo endalu ennyo eziriko enkwa n'embwa zino eza bulijjo. Kati nga mbagamba nti bwe baba bata tebanteera mbwa ziri ndalu eziriko enkwa, ezo bagira basigala nazo. Banteera embwa zino ezinaasoboka, kuba bwe naaba nnwanyisa embwa nga ndaba ndalu okulwana kuba kulala. N'olwekyo temutambwa, mukozese bukozesa bwongo. Naye neewuunya nti kati ate ze nalabye si mbwa zino ze mbadde mmanyi. Zibona kundowooza kuteera embwa zino German Shepherd nakyezo. Kati zibona kumbadde simanyi nti bantu. Kati ebyobufuzi nabo binjigiriza nti n'abantu nabo bakkirizibwa okuyitibwa embwa. Nakyo nkirabye wano mu byabufuzi bino. N'olwekyo mu mateeka ge njagala okuleeta, njagala akulembera oludda oluvuganya gavumenti ng'ekibiina ekisinza abantu ku ludda lw'opposition balondamu abantu 3 eyewaabwe ne babatuweereza, ffe abangi ne tulondako omu. Ekyo kye njagala. Akiwakanya taleekaanira eyo wakaawe na kuwulira busungu na kugaana kwebikka na kulemwa kulya mmere. Abayitako mu ssomero si kye bakola. Oleeta ekiteeso ekiwakanya kino abayitako mu ssomero we batutraininga. Kakale tetuyinza kuddayo ne tweyisanga abayizi b'emisu, kuba yaba ayagala gukuba bukubi, akubamu n'oguli olubuto n'agukuba bukubi. Tetulina kweyisa bwe tutyo, tulina okweyisa mu mbeera eŋŋunjufu, omuzungu kyayita civility. So njagala tuteekewo okulonda chief whip, opposition chief whip. Oba kati we bamuzza batya mu Luganda nawe mwe mumanyi. Nampala w'oludda oluvuganya naye tumulonde. Ate ono njagala nnyo tumulonde lwa nsonga yakumaakuma ababaka ba Parliament bonna abali wano. Kati alina okuba nga ali kumpi nabo, mukwano gwabwe bamutegeera. Kati ekibi ekiri mu ekyo nziba n'ekyo ekinnemye okumanya, kubanga ffenna abajja wano batulonda bulonzi. Ate ne babaga nti ate bane mutuule mulonde nti ffe temujja tulonda. Kakati simanyi oba ddala twagala demokrasiya oba ddala twagala okutereeza eggwanga
oba twagala obutonotono obwo obutuyamba. Ndowooza nti nze etteeka lyendeeta lyakukola nga liyamba Uganda ate nga si lyakuyamba bantu kinnoomu. Mpulirayo abagamba nti kakati olwanyisa Leader of Opposition Honorable Ssenyonyi, njagala okubabulira nze Ssenyonyi sina kyenyinza mulwanyisaako kuba Ssenyonyi simumanyi nnyo, mumanyidde emyaka 2 n'ekitundu. Kakati sifunanga nsonga yonna emunkyaya wadde okumufunako omuziigombe gwonna. Kakati kyakyogedde alina okufuna kyanywa atereeze yeetereeze, kubanga ebyo si bye ndowooza nze. Kakati mbuuza ne Sseggona we yaleetera etteeka erirye era Ssenyonyi ye yali mu ntebe, si ye yalimu. Kati yali alwanyisa Leader of Opposition ye yaliwo. Abange tubeere nga naffe tusobola okwerowooleza tulabe ekituufu. Njagala mu tteeka lyendeeta ndowooza nakino kankyogerere wano. Ebigambo ebingi tebijja kunzijja ku kyendowooza. Oli ne bw'anaayogera ne baŋŋamba nti kati emimwa gye gyamyuse, nze byendowooza byenja okukola. Teri agenda kunzijja ku kyendowooza. Ate saa muntu andaga nti ye yandowooleza, ekyo nakyo sikyagala. Ekimu ku byantamya Yoweri Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino, gwe baalayiza, ekimu ku byamuntamya kwe kulaga nti mu nsi yekka yalowooza. Kale ate nange eno gye ndi nfune yandowooleza, ye kati nze naddawo eri nzirayo nzirukayo kubanga oli andowooleza n'enzira eno. Kale ate bwe nzira eno nayo nenfunayo omulala ndowooleza. Ebyo tebikola wange. Ate sagala muntu antiisatiisa tujja kujja mu constituency tukuwanguleyo ngenda kuweza emyaka 5 wano mu parliament mbaddewo emyaka 3 n'ekitundu. Omuntu yeebuuze luli nabeerangawo nti nje kuddayo nkola ebirala naye nga kino nkiyisizaawo, nje kuddayo temutawaana na kutawaana ku ekyo. I can do a lot of things. I'm a lawyer, I have a law firm, ndi mulimi nyine mwanyi nyingi. Kuddayo nnoge mwanyi naye byokunzirako tujja kujja tukuwangule, no problem, nje mu mpangule. Saagala kuntiisatiisa nze, saagalira ddala era temukiddamu. Ayagala ajje yeesimbewo Mityana South gye nkiikirira ampangule, naye ebyokuyimirira wano ebyokuntiisatiisa ebyo not with me. I'm a grown up man, manyi bulungi byenkola. Ekyokubiri era nga bw'ogambye nti Katonda yasalawo, oyinza n'okulowooza nti ojja kumpangula ne seesimbawo kati ogenda kwetuga. Oyinza okulowooza nti ogenda kumpangula gwe n'otatuukayo, because Katonda yakola ki? Abantu mubabuulirangako ne bakitegeera. Njagala